tuba tutegeka sente ezitukolako tutunuulira bino Islamically, psychologically, financially. Tutunula obulamu bwe tulimu today bwe bubeera nga bulungi tulina okubeera n'essente ezinaakuuma obulamu bwaffe obwo nga bulungi okutuusa mu myaka abantu b'omu kitundu kyaffe gye bafiiramu. Mbagayiridde baganda bange bennyinaze olina okubeera n'ensimbi ezinaakukuuma Mungu mwagenda okuyisiza mbeerayo bujjanjabi. Njagala mukimanye nti bwe tukula tuba twetaaga ensimbi okusinga abakadde abato. Otuuka ekiseera nga buli mmere gy'oli olina okubeera n'eddagala. Otuuka ekiseera nga n'okuyimirira weetaaga ddagala. Oyinza okuba nga omira erya sukaali, omira erya puresha, kwagamba nga buli kiseera buli kintu kyonna kikuluma. Kakati nga kitegeeza nti olina okubeera n'ensimbi ezikuyisa mu myaka abakadde b'owammwe gye babeeramu. Olina okubeera n'ensimbi ezikutuusa mu bakadde b'owammwe gye bafiiramu. Wabula nze ŋŋamba nti olina okukola ennyo okusinziira filosofa w'obusiraamu n'ow'ensi bw'atutambula okusinziira mu nsi gy'owangaala. Nti oyinza okuwangaalira mu nsi nga omukadde waayo yeetaaga sente ate nga mu nsi endala omukadde waayo teyeetaaga sente. Ani aliko? Dr. Kasada kwoli? E Bungereza abantu bwe bakaddiwa babatwalawa? E Uganda tubatwalawa? Kati olaba nti e Uganda kikakata kuggwa okubeera n'ensimbi okusinga ku w'Ebungereza, kubanga ow'Obungereza akimanyi ti bw'anaatuuka mu myaka egiteesobola bajja kumukatalingako, ate ow'e Uganda nedda. Kati ekikakata ku musiraamu w'e Uganda sijja ekikakata ku musiraamu w'e London. Gwe olina okubeera n'ensimbi ezinaakubeezaawo mu mbeera eyo. Sinakindi ate n'oyongerako zino paati ezeyongeddeko. How? Nti bw'okula oteekwa oyagala toyagala olina okubeera n'ensimbi ezigenda okuleeta abantu ewuwo as a new generation etaabaddewo. Kubanga generation yo Dr. Kasata olina abaana. Abaana bo banaakula era obasomesa bakule bagenda bafuna emirimu nga gwe bwoli e Bulaaya naye bakuliza Uganda si bakiri. Kakati abaana bo omu bw'anaagenda mu Amerika, omu n'agenda mu Australia, omu n'agenda mu Argentine, n'osigalaawo anaagenda okuweereza. Abaana bo bagenze kuweereza balala. Kyova olaba ali e Uganda muyinza okuba nga waliyo omukyala ali eyo e Bulaaya yagenda akola omulimu mu nursing home zoyogeddeko si bakiri. Kakati the question is nti maama we yasigala eno yanaamuweereza. Ati nga kitegeeza nti omukadde weeno ayagala tayagala naye alina okukaddiwa nga alina ensimbi ezinaaleeta omuntu avudde eri ekyakudduse ajja abeere wano naye ng'azze kukola nga muwala we yagenda e London wa nursing. Ekitali ekyogenda kuvundira mu nnyumba. Abaana bo bakula ne bakola bye wabategekera. Omwana aliwe alina abantu balina mukyala we yafunye omulimu Embaale, omulala kati akulira Kitongole Embalala, omulala ali Kabaale. Ogenda okwekanga abaana bonna bakuweddeko akati ng'okula balekayo okukola bajje babeerawo. Kati naawe olina okubeera ng'olina obusobozi obuleeta omwana w'omulala naye gwe yakuza oba atalina busobozi ajja abeere ewuwo ng'akola ng'owo bw'akola
basamuweya omusajja alina esente ze yaleeta omusajja waliwo omusajja abeeraawo musasula buli mwezi $5,000 abeeraawo yanzigulira geeti yamanye okunteerako yaka yagenda mu stenseni nangulira ku nyama yagoba ne ku nkoko bwe mba nyagadde okulya enkoko nkaddiye ananangowala enkoko togeza mukwano gwange kukkiriza n'okaddiwa nga tolina nsimbi teeka Dr. Kasato teeka kati ekibuuzo kiri Dr. Kasato tokimanyi nti omuntu bwafa mu maali ye mwe tujja ebigenda omukolako sibo kiri Dr. Kasato nedda omuntu bwafa ebimukolako biva mu maali ye n'abasimentaano baabagala sente tuzijja mu sente ze esanda tuteekwa kuzijja mu sente ze n'amazzi agamunaaza tugajja mu sente ze nedda bamulekwa bakwata emaali enfuuka yaabwe nga tumaze okujjako ebimukolako Sheikh Sulaiman gyali kibuuka mumumpe kakati bwe tubeeranga mu kufa kwennyini tulina kukwata mu sente zo okulabirira ng'owooza ati ate mu bukadde ng'okyalina mulamu baganda bange mwewale mujja kulemya n'abaana ejjana kasitamu n'akaddiwa nga temulina nsimbi oyagala toyagala olina okufaayo teeka ku ggwe weetegekera ebiseera ebijja katonda ajja kukuyamba biizinillah tomalawo nsimbizo kati kyetuba tugamba nti olina okumanya n'oteekawo essente zolaba ezikuyamba mpaka obulamu bwo abantu b'omu kitundu kyo bwe batera okufiiramu kati ate n'otakoma ku ekyo n'otunuulira wabeera nga waliyo ebikuvaamu Dokita Kasato omuntu sitteeka ategekere obukyafu obumuvaamu era omuntu bw'azimba ennyumba tateekwa kutegekawo ebikyafu ebina etoilet gyeyiwa ati gwe oyinza atya okuŋŋamba nti omwana wange tava mu nze kati omuntu yenna bw'aba akuze naddala era kyova olaba bwe tutakikola kikalubirira n'abaana gwe nojja n'ozaala abaana mu bukulu ng'olowooza nti baganda babwe balina okubalabirira kikaluba nnyo emirembe gikyuka abaana nabo balina ebizibu ebyabwe omusajja ng'omusajja olina okufaayo nti ensimbi toziduuruuda zigenda kukola ne ku generation eno ate nga generation eno egy'obukulu ebeera n'ebizibu bisatu 1 nti generation eyo ejjanga oli mukulu tebaako ne kyekwagalako okugjako sente zo n'omukyala gw'owasa mu bukulu oli gwe twagamba omulamu ateekwa kujjanga ensimbi weeziri ate nga ozigaba okusinga bwe wazigabanga mu buvubuka ekitali ekyo omukazi ajja kuddukako agende nti oli mukodo omukazi bwakutwala mu ddwaliro n'omukwasa akakadde bakukabira sukaali ne pressure tosaba balance bwakuddiza emaseye bwatakuddiza guma ojja kufiira mu nyumba kakati bwe tugamba nti n'ebikuvaamu noga nti nyina abaana abato saagala kuleetera baana bano bakulu bizibu nti balina okulabirira abaana bange kale kirungi oba bangi obasabe bakuyambeko babanoonyeza amasomero amalungi naye nga payments gozikola ki
gwozikola nti sula mwana ono nyamba wasobola okukolera P7 obulungi noonya sente ziizo baagala ki awo sula oba naye sula omusabe agenda anoonya omwana anoonye essomero eddungi kubanga omwana ajja kusoma okusinzira ku standard yo kati kyenva mbagamba nti kikkakatako okukozesa sente ng'okimanyi nti ebijja mu maaso weetaaga esente okusinziira ku myaka gyo n'endwadde ezijjira abakadde b'omu kitundu ky'owamu olwo n'ebikuvaamu bwe bibanga weebiri okyali myaka egiwasa omukazi omulamu olina okuba nga at least todiibuuda